aye kwe naye mwezi ubiyaye mwe munsisa mwana kati gwezi yagala ntwale katale ebitanyo mitolo okubanja kala okusanyusa nzijewo nga njagala binyumidde binyumire era bwe bikulema nengezaako ewalala siriwo okusanyusa otegeera onkolera ku busente obutono nali nkugambyeko nsaba obutono sooka kubuuza oyagala sente mmeka era zo nkugamba zetukkaanya bwonkolera ku busente obutono wali onkubiddeyo yiti obuyaye mwewadde nnyo eddembe ate temulina mpisa kamba buli mwe buyaye mwe bwe butabeera na mpisa ako kasitudiyo ko ke kakuŋŋaanya buli buvubuka obuvubuka bwonna bukuŋŋaanira waawe era kati kyemmanyi nawe ogenda kukolayo ka vidiyo oddaawo yasaamirire n'obwo bunno nga bwe mwalemwa waliwo obwo obuvubuka obwo waye obukolera ennyimba butaddewo kipulopaganda buvubuka buli awo obwo obubiri obwo waliwo n'omulala mubeera awo naye munnange empisa kintu kikulu Pazo atabukidde producer yakola oluyimba lwe yakamala okubeera ng'afulumya lunaku lumu oba bbiri emabega olumanyikiddwa ng'ensujju nga kuleetedde mu details akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera owulire omugambo ali Pazo gwe yasobodde okubeera ng'atokomuka. On top of that naye nkuleetera ensonga z'MC Cuts akyalemeddeko ku nsonga za Bobi Wine era olumutunzaamu kamera agamba siba ku nsonga yange neera ebyama n'abantu abantegeera obulungi bakimanyi bulungi nnyo nti ebyama mbirina kyokka ate ye Epas ekisiibo kinene abantu nno mbagende empola Epas kyayaka ate ali mu kizimbe toyinza gamba mbu akasana ke kamutankudde okubeera nga kamwokya ku nsonda y'obusungu kati ensonda y'obusungu egenze neevaayo mugambo gwatokomose nga bamugambye lwaki towasa anyize bunyinzi manyi mulimu omuntu ebintu byakuddamu n'omanya mbu omusajja mutowedde salaamu naye nga ndaba nga anyiize obunyiizi kati nawe kenyini oweesooti nga n'ogamba yandiba nga anyiize obutambi bunene bwonna kambukuteereko nga sikurisiza okuva gye butandikira paka gye buggwera osobole okubeera nga obwerabirako naye nga sinabeera nga mbikuwa wano ku SMX Media kangusawo subscribing onyigine ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino Staliane Steva ebyenjogera mba njagala bwe kikwatako afunemu kyafuna kasaawo bakitegeera ebisigaddemu ebina kyebiza kunkwatako kiri awo kase muntu saalimbe kati waliwo bana social media nga bajeeyo nnyo enjala ne batuuka ne bagamba ne boogera ne ku famire yo nekinkola kitya gwe nga gwe saalidde seebase sikoze leero omusana saagula ebyo biwulidde emyaka gyonna ate ekirungi balwaningira ku bintu byebimu bya in ya out kati omuntu agetinga use kati goza abaana bange bonna balina mobile phones ose babirabye ne bali bulungi basoma balidde n'okulya ngena kutuma kaaba mu kusomero leero abantu abasinga beebuuza ne bagamba fiye ye yaddawo fiye twalina okukola lwaki towasa gwe lwaki towasa oli mu dinkoni oli faaza oli reverand gwakola kanisa y'emutundu oyagala kungatta gwe saaba kristo okola ngaani busimanya tonnawasa ekimanyi nti tonnawasa muvubuka mukuwasa temuli birabo omuntu asobola okuwasa wonna wayagalidde si gwasalawo teweewa buvunaanyizibwa bw'otayina tomanyi najembeera oli mukumbuuza mpasa ddi kati ombuuza kati ogenda kukola otya aye kwe naye mwezi obuyaye mwe munsisa mwana kati gwezi oyagala ntwale katale ebitanyumidde olwokubanja kala okusanyusa nzijewo nga njagala binyumidde binyumire era bwe bikulema nengezaako ewalala siriwo okusanyusa otegeera onkolera ku busente obutono nali nkugambyeko nsaba obutono sooka kubuuza oyagala sente mmeka era zo nkugamba zetukkaanya bwonkolera ku busente obutono wali onkubiddeyo yiti obuyaye mwewadde nnyo eddembe ate temulina mpisa kamba buli mwe buyaye mwe bwe butabeera na mpisa ako kasitudiyo ko ke kakuŋŋaanya buli buvubuka obuvubuka bwonna bukuŋŋaanira waawe era kati kyemmanyi nawe ogenda kukolayo ka vidiyo oddaawo yasaamirire n'obwo bunno nga bwe mwalemwa waliwo obwo obuvubuka obwo waye obukolera ennyimba butaddewo kipulopaganda buvubuka buli awo obwo obubiri obwo waliwo n'omulala mubeera awo naye munnange empisa kintu kikulu nze tolowooza nti nyinza okujja mu studio eyo olw'okuba njagala okusanyusa ntwale ebitanyuma
Bategeera nze nkwekengera oli kavubuka kazibuzibu ate oli stupid mwana. Kubanga emyaka gye tulimu gino omuntu ne bw'oba omunyiigidde nnyo waliwo lwe weerekereza. Okitegeera. Ejjazifirwa kuba tuteekinga ebintu ize kuba tetuli bayaaye ate tumanye empisa z'ombantu n'embeera z'ombantu tetweyisangamu abayaaye wena wena oyogedde weeyadizizza wena wena oyogeranga bw'oyagala bulaadi tewali wogenda kulaga mu nsi muno nga tolina mpisa ate nze munnange sikyali kweyolevu kwondabira sijja kuduulira jagaankuduulidde kankuleka awooli mukama akubeera akwatirwa ekisa kati nga buvubuka mmwe zebalunuulira bwe sebo nze sijja kuddamu nga bonzemu naye jasi njagadde lwakuba mbadde sirina wakuddamu naye kankulekaawo ebyaddala abantu beerabira omanyi abantu abamu balowooza nti naddala nga abayimbi ng'akubyeyo kayiiti alowooza nti ensi aba agimazeeyo naye ono pazo byonna byonna byayogera bisesa n'okusesa muntu yajja ewange yajja ewange simanyi alinganga yajja ku kigezo simanyi ebyakoze bitya pazo omukoledde ennyimba eziwera ennyingi ng'asiiba wano ku studio yange nga waasiiba nga wajja si luyimba lumu sinza amukubira simu kujja singa byali tebiwooma yali badde asiiba wano pazo obuzibu bwe bw'abeera alina kyakwagalako keegonza agondera ddala nno n'agonda n'akaaba n'amaziga oyo gaayi naye omuntu gwe walippidde era gwe wamanyidde ku luno mbadde nkubikkirirako nnyo naye kaabikkuse dawunifooloyo girinde sinze balira wagera nakusuula kuba oledde wali wagwa lwaki towasa gwe lwaki towasa oli mudinkoni oli faaza oli reverand gwakola kanisa y'emutundu oyagala kungatta gwe saaba kristo okola ngaani mbusimanya tonnawasa ekimanyi nti tonnawasa muvubuka mukuwasa temuli birabo omuntu asobola okuwasa wonna wayagalidde si gwe asalawo teweewa buvunaanyizibwa bw'otayina tomanyi nagyembeera oli mukumbuuza mpasa ddi kati ombuuza kati ogenda kukola otya